Ino mugamba jangu budde buno nkati agenda kujja yenna papa badde bise Oliose nojja mbadde manyi togenda kujja oli otya jendi oli otya tukire ku nsonga ekuleese era nga bwe gambye ku simu nzize tubimale twekyawe tukite ekintu eky'okwekyawa ekyo nali nakirowoozaako dda gwogenza okirowooza nze nakusooka okirowoozaako twekyawe kigwe tumanye nti buli omu akoze eki atadde munne bannange omukazi n'oyomba n'akantu akataliimu n'oyomba akantu akatini nnyo bwe kati ne kakuyombya kankute nkwetamiddwa nkuwulira bulungi naye era meeting ngimanyi waŋŋamba ssaawa 4 naye nga wendi nja kubaawo Saturday nti ssaawa meka 4 kale tujja kwogera ebisinga bwe naaba nzize okay kale nyabo kansala nsanyusa okulaba kale kansala oli bulungi ndi bulungi kansala yebaleko kansala kale sebo kiki kansala ekindeese wano okusaba taata onyambe nina bebi wange bebi kimwana kisikule nedda kansala omwami wange omwami wange yampasa nga njagala bebi wange nga talina kyatampa nga buli kimu kyonna akimpa naye kati takyanfaako kikibuzibu buvaawa kansala mutuufu mpulira kinnuma kuba olaba bebi wange yankolangako ng'enjala zibeera nkole nga mbeera ndabika bulungi bwe musabeza makeup ampa saa zino takyasobola kubikola kati kiki sente ze zitakyajja bulungi oba omwami oli alina ssente abakozi bamuleetera ssente naye bwe mugamba agamba talina ki talina ssente ate nga mpulira kansala omutima gunnuma simanyi kyengenda kukolera bebi wange yakwagala nze bebi wange ndaga njagala byombi sijja bwegaana naye musajja gwe oli mukyafu bannaye oli mukyafu n'okwata wiiki emu n'odda ku ndala nga tonaabye ekintu eky'obutanaaba ako mukaze kaffe era sikeegaana nga ffe abasajja era abasajja bangi nnyo ebweru eyo abatanaaba abalinga nze ekyo kyo sijja kyegaana sinaaba naye ate ggwe ofuluuta bannange ofuluuta nga basajja olugwayo gwoti oyinza okugamba akajenereta bakakumiddaawo bannange kakazigwa ofuluuta seegaana ne naawe ologootana osula ombuliro bwala bonabona bw'osiibye ng'oyogera nabwo emisana wabula onkutadde bite nali ndewo okukwana bannange ndi mumpi naye ate gwe onsusseeko omanyi buno obukupa oli kakupa obumpi sibwegaana oba wankwana ondaba nali mmanyi nti olika okyalikaana kati okyakula twete bannange twete twesiibule buli omu kino mpa n'empeta yange twesiibule twete tonkubira nange eyiyo yange gijje mu yiyo ntojje ewaka ng'onno tobuuza baganda bange sijja babuuza twete buli omu agende bibye tonoonya twetadde byogabattuka kakati obuzibu bwenfunye ku nsonga eyo nti sisobola kusalawo nga naye taliiwo kyalibadde kirungi nojja naye abaganda bagamba tosala gwakawala nga towulidde gwaki gwakalenzi osobola okujja naye ku lwokutaano ojja kubeerawo muleete twogeremu ng'abantu tulabe kansala neyanza naye mbadde nsaba simanyi oba nkola eki naye mbadde nsaba nyambe kuba oyo bebi wange alina ssente ate asobola okukola buli kimu nandabirira nga we yandabiriranga mu kusooka naye lwakuba kati simanyi buzibu ki no tujja kwogera naye era atubuulira obuzibu nga bungambye kale kansala nga bungambye
Kale ogambye bakuyita mukyalane. Amanyi agange bampita Brenda Kansala. Brenda. Kale neyanziza nnyo. Bw'onojja naye ssaawa nga 5 ku Lwokutaano nja kuba wendi. Nsanyusa okulaba mwebale na kumpa bululu. Twakuwa akalulu Kansala. Naffe era twagala otukolere bulungi. Kale nnyabo. Neyanziza nnyo Kansala. Kale nnyabo. Ayagala okwepima. Tutuka neno mwana. Resta. Sina ekyamazima leero. Yimuka. Ekyamazima leero sinakola. Sakugana okusalimbira amatwale gange. Nkimanyi naye kati jayo omuswazi. sinamuwadde. Sinamuwadde. Yimuka. Atagwe kukuba panje gwe. Cheka nawe mwana. Bande sinakola. Bagana amatwale gaffe oli mugazanyira. Bansonyiwe. Champion. Sarebu. Amajja gagano mwana. Kabadde kalina amajja. Bwe abadde olina mulongo toyagala tuwa mulo. Tawanika gwe. Ebyo tobangamba ebiseera ebisinga tekalina kujja amatwale gaffe. Mama jebaliko. Kale sebo. Nawe jebaleko sebo. Kalima. Wandyagadde okwepima. Munange njagala. Sebo. Naye gwe ng'oli munene nnyo. Ojja kunjasiza minzaani yange. Mpase ekyamangu. Nkankubuuzeeko bubuuza. Kale. Muli mutya? Je tuli ng'akasana kakwokyezza. Waayi mirimu. Mirimu gyennyini. Nange. Kaakati. Gwani amannya go? Nze Angel Nandudu. Nandudu Angel. Nze nsokusisinkana. Nange nze Kapiito Kitaakule. Ndi bwakuno. Ntera okulaba nakulabako koso. Era nzungira muno guno omulimu gwenkola. Mukama gwe yampa. Kaakati ng'otudde wano oli wekka kiki? Habula nkubulira ebyange biwanvu. Obudde nina nnyumizaako. Mbadde n'omusajja gwenjagala. Yankyaye. Yakukyaye ddi? Leero luno. Naye bakukyaye leero? Nnyabo. Mboola okuba ndi munene. Tegeeza tufaanaganye. Nange bankyaye leero. Bankyaye. Yakukyayidde kyatego. Ate nno bw'olaba akankyaye mukama. Kampi. Okibulira? Ate afuluuta. Obanga ku mukazi afuluuta ng'abasajja. Ate kayombi. Bannange era ako kaleke bulesi. Naye olabye Katonda bw'atusisinkanyizza. Bakukyaye nange bankyaye. Kaakati mpa ku byokulya. Onaabisobola? Nja bisobola mpaako. Naye Kapiito. Mpozi kyensigazaawo. Ebirala. Ge mazzi. Mbampe ne ku ebyo. Ebiriwa? Ebyo. Kiki nga tatudde? Sala kutuula. Toyagala kutuula ozze kuyomba oba kulwana. Ate obola nsobola okulwana naawe? Anti tuula.
Kanyimye kyekabye kugamba lono bibulira. Kati abantu bayitewo nga bakola baweesimbye mu ofiisi. Kitegeeza nkuswaza. Tonswaza naye no ofiisi y'abantu naawe tunula. Ebintu ebyo byakulengeramu ddala. Osibye oti. Twambuuza Sara. Mpulira ontamye ondi wano. Simen oba tondaba. Mpulira nga musajja gwo wantama ondi wano. Nejjusa n'olunaku lwe nakufumbirwa. Nalukenge. Okuva bwe twafuna obwa kansala wafuuka ekirala. Gwe tosobola kimanya nti tukolera bantu. Kati ndi muntu wanjawula abantu banteekamu obwesigwa nina obba kulembera. Obudde obusinga nina obbuwa abantu. Kyagala mu ofiisi. Ofiisi gafuuka maka. Mbikugambye ba nina okugenda mu zi semina. Semina musulayo busuzi? Oluusi tusulayo. Obwange. Programu za gavumenti tozimanyi. Ffe ng'abapya mu byobufuzi batusomesa ebyobufuzi. Oluusi musobola okugenda ne mmalayo ennaku 2-3. Obimanyi. Okuva ku Mande paka Mande. Byantamye. Mpulira nga nejjusa n'olunaku lwe nakusapootinga okubibeeramu. Kati gw'owulira tubiveemu toyagala mpeereze bantu. Biveemu tudde mu kyalo tulime. Sisobola abantu banneesiga. Kati oba si ekyo. Nange kangendeko mu semina. Ate semina gwe gy'olaga oli wa byabufuzi. Nange nako semina gye ndageza abakyala. Nalukenge ebintu byo gwe buli kaseera oyagala tube mu kwesikambula. Nange kangendeko mu semina. Ddi lw'oli ntegeera. Nange mpulira nga simanyi kyakukolera. Kati ki ky'oyagala ekyo? Kuggwe kubeera waka. Kale ngenda kujja. Abaana basange njijja ngenda kujja. Tojja. Anti gwe kyosazeewo nze kutaweereza bantu njijje. Abaana basangeyo ku mulyango eka. Kwako gulira abaana ebyokulya. Sente mmeka zino z'otuwa? Naawe sinnafuna musaala. Wiiki ennamba. Ate wiiki nze buno obusente butini. Twala ogulira abaana ekyokulya. Ndaba butini. Kale simpe oba olaba nga tezikola. Kwata. Buno ku wiiki ennamba gy'omaze kamu 2. Naye nange ngenzeeko mu semina. Tonnoonya. Twabulengana ekkansu. Bakasitoma temwepimyeko kale nemubyebaleko kakali mujje mwepime indako kabatuka nyi kaga mumeka ayina nkaaga kale mama olikegere wepime Mshika wanja gomba chile. Era omusajja alina kusinga ku mukazi kale ndowooza munsasule bannaye. Ndo yanza se. Sente zange. Bakusasule. Ate zaki. N'okwepima n'okuba bakusasula. Muli basiru. Ate tukusabyeko. Eno mizani yabwe. Ani gwe mu busiru. Tubata tukusabyeko mpaka ani wefu mu busiru. Navudde kanga nzize kukola. Navudde kanga nzize kukola. Twakusaba ko muntu andako. Mumpe sente zange temujja kuba. Zaki sente. Mumpe sente zange. Waleri musinike ebinyo mumaze okwapima nti mwagala kusasula gabbi mmwe hopeless muleke ebitege niba abantu babaki oli nabeina akolesa ekintu kyomune akireese kukola sente bwe saba ovueri owuba embaliga enkobogo era mwe mukyabonaabona nnyo no sagala kumanyira gwe seba oli afuna ekintu kye akireete oli ayina ekigere kiringa kyanvubu okiwulira alinye ku minzaani yange avaako yenna agagambukamu sirina sente yanyoko kunyiza bunyiza sagala ate gwabataasizza nze mbadde ngenda oyo musajja mbadde ngenda mukuba pakati egi emu afiirewo bandijjewo emirambo egi amanyira atya wamanyongera ne ku byokulya sagala